ndi ku nsonga ya mwana wange gwe nazaala mu full figure ye gwe yatuuma Museveni nga kyenjagala ye anti yeewakana nti sikola ki simuzaalangamu mwana nga nze kigenda okutwawula wakati wange naye kugeyagala ne full figure siraba lwaki aswala full figure atali nsolo nti oba zikirya mu kibira nze nange siri nsolo nti oba ndi mpologoma tugenda tweyagala biki tuswala ffenna nze siswala kubanga bino bikolebwa bantu gwaŋŋamba nti nolwaki nayagala omukazi omukadde mweyo embeera yonna nze nwana olwaleero nyinza okuba nga gwe guno omulundi ogusemba okuba mu kamera kitegeera ba obulamu bwange obudde buno full figure wabeera yali afuuyisa omutwe gumu ng'emmindi ya mutwe gumu obudde buno akozesa yeesatu obudde buno eno nsobola okuba nga nsobola okwogera nabo kyakumakya nga sikyasobola naye nekubira omulanga eri bataata abeddira enkima baganda bange basenga ne bwembeera nvuddewo nsaba ensonga eno bagituuse ku lweyina okola ki bajjeyo omusaayi gwange omusaayi gw'omwana gwe wazaala muwali ogw'omwana gwe nazaala mu full figure nesaba ne bannayuganda mwonna full figure mumuntereka amaanyi kubanga nange ndi muntu full figure simanyi lwaki mukwano gwange full figure aswala ekyo kyagamba okuswala full figure lwaki ogamba nti oswala gwe atali nsolo nti oba oli zike lya mu kibira nange era siri nsolo nti oba ndi mpologoma ffenna tuli bantu kitegeera ffenna tuli bantu naye ye bw'ateekawo eyo embeera egezaako okwagala kubanga ayinza okuba alemedde okunkuba essasi naye asobola okukozesa waliwo embeera waliwo okutiisatiisibwa mu bulamu bwo waliwo ki kuba kyoyogedde ekyo nange kyenyinza okugamba nange embeera ya obulamu bwange kiki waliwo ebikutuukako byeweekengeddemu osase noyogera ku kyemindi ate oyo mpulidde oyogera ku kyessasi ŋŋamba anti ayinza okuba teyasobola ekyo kintuusaako luli okunkuba kuba yaŋŋambanga ekintu kimu genda kuloopa mu SFC kati ago amagye agakuuma muzeeyi obudde buno nekiremerero nekigaana asobola oteekawo embeera endala yonna. Tuli ku Good Talent mwebale nnyo okutugoberera tulina Simple K Yugi tushina ensonga ezanjalo kyagenda maaso kulaba nga ate atugoberera omukulu gwendi naye gwenyimiridde naye ayitibwa Simple K Yugi ono yali bba wa full figure era yamuzaalamu omwana ye gwagamba nti wowe omwana gwe yatuuma Museveni so twakolako ku mboozi era tuzenga tuzikola nonakola lwe twagala tubeere nga ate ayongera otunyumiza ki ekiriwo ki ekigenda mu maaso tutuuseewa omwana waffe oba omwana we bamuwadde Simple K osibye kyasebo sibye bulungi muganda wange obulamu si bulungi nnyo ate si bubi nnyo lwaki si bulungi nnyo ate lwaki si bubi nnyo covid yakutte embeera eriwo covid ne mu nsawo babisibye ne bakwata ate ne mu nsawo z'abalala abatulaba embeera kale embeera weeri ey'obulwadde twetaaga twekuume tuteeke amateeka mu ngalo tuteeke amateeka mu nkola tusobole okwanguya embeera eno okuggwawo amangu abatulaba era batugoberera covid-19 is real obulwadde we buli buluma era butta buleetebwa akawuka ka coronavirus kakati twakola ku mboozi omulundi ogwasembayo ng'oli mu preparations okulaba ngudda ewa minisita Nakiwala Kiyingi ku nsonga z'omwana wo gw'ogamba nti full figure yamugaanira yamugaba ewalala president najja n'alonda baministers abapya era ominisita Nakiwala Kiyingi ow'ekitiibwa oyo n'ataweebwa minisitule gye yalimu ey'abaana n'abavubuka kati ensonga zogenda zikwasaganya nti okulaba nga mukwatagana ne full figure because minisita Nakiwala yali aziri mitambo nga yalina okuyita full figure mukwatagane mugende ku DNA mukakase oba ddala omwana wo basiwwo omumutuuma erinnya oba nedda ki ekiddako kati minisita teyaze mu office olwaleero ngenzeko tuseeko ku ofiisi ya minisita Nakiwala we yali bwe ntuuse munyina gwe nsanzeemu minisita omupya gwe bassaawo omukyala gwe nsanzeewo abonku bayambi ba minisita omupya gwe bataddewo naye ye kyandaza ngambye mbuno oli tannatandika kola ki tannatandika kola
nga minisita Nakiwala yaŋŋamba omuntu yenna anadda mu woofiisi ye alina atandika n'ogoki omusango naye ekisinze okumalamu egundi ye omukyala kale kyantegeezezza akaŋŋambye oyo minisita omupya ayinza obutakola ki obutakuyamba guno omusango ayinza obutakukola ki obutagukola obutanyamba naye ate nga nze kyemmanyi abantu tubalonda kukola ki tuyamba eri woofiisi si ya muntu buntu wabula ya gavumenti kitegeeza erina kuyamba abantu bazze baleese bwetaavu bwabwe tegeeza ensonga zo tezali personal you with Minister Nakiwala zali official ofiisi y'abavubuka n'abaana naawe anti olwekyo minisita Nakiwala mu kutwalayo omusango gwange yandaga nti buli kimu kigenda kukola ki naŋŋamba omusango guyingidde mu gavumenti eguyingiddemu kuba yagenze ovaamu nga taleesaani full figure kati nnyo okwongera singira ekifaananyi omuntu atulaba atalaba mboozi eri oba yakatweyungako tuli ku nsonga kiddala ensonga gye tuliko neetaaga okulaba nga minisita omupya oyo akwasaganya ensonga zange ezo ndabe nga ensonga ki ze twagala omwana kinnyonnyole bulungi nti ndi ku nsonga bweti ne bweti ndi ku nsonga ya mwana wange gwe nazaala mu full figure ye gwe yatuuma Museveni nga kyenjagala ye anti yeewakana nti sikola ki simuzaalangamu mwana nga nze kigenda okutwawula wakati wange naye kugenda ku DNA kati then tugende mu maaso oba oyongera kuba mulanga oba omusango ogenda kuddamu guwaba bupya ogenda kukola otya olwedde fayiro gyeri wabula nze kyenjagala kyensaba bannayuganda kunteera full figure gundi baye full figure ateekawo ekibeerabeera kitya ateekawo ekibeera ekiyizalawo ekyewakana bingi eyo woofiisi ya minisita oyo omupya bw'anaaba ayingiddemu nandaga nti n'omusango gwange gumulemye full figure mba ngenda mu kooti oba genda mu kooti kooti yebejja omuyita kuba omusango guli mu gavumenti olwedde gye nagutwala nga neekubira omulanga abanyambi nze kyokuzaala mu full figure omwana sazza musango sazza musango nze mweyo embeera yonna nze nwana olwaleero nyinza okuba nga gwe guno omulundi ogusemba okuba mu kamera kitegeera kuba obulamu bwange obudde buno full figure wabeera yali afuyisa omutwe gumu ng'emmindi ya mutwe gumu obudde buno akozesa yeesatu kitegeera obudde buno eno nsobola okuba nga nsobola okwogera nabukya ku makya nga sikyasobola naye nekubira omulanga eri bataata abeddira enkima baganda bange basenga ne bwembeera nvuddewo nsaba ensonga eno bagituuse ku weeyina okola ki bajjeyo omusaayi gwange omusaayi gwe ogw'omwana gwe wazaala muwali ogw'omwana gwe nazaala mu full figure nensaba ne bannayuganda mwonna full figure mumuntereka amaanyi kubanga nange ndi muntu full figure simanyi lwaki mukwano gwange full figure aswala ekyo kyagamba okuswala full figure lwaki ogamba nti oswala gwe atali nsolo nti oba olizike lya mu kibira nange era siri nsolo nti oba ndi mpologoma ffenna tuli bantu kitegeera ffenna tuli bantu naye ye bw'ateekawo eyo embeera egezaako okwagala kubanga ayinza okuba alemedde okunkuba essasi naye asobola okukozesa waliwo embeera waliwo okutisatiisibwa mu bulamu bwo waliwo ki kuba kyoyogedde ekyo kyenyinza okugamba nange embeera ya obulamu bwange sirikiriyo kiki waliwo ebikutuukako byeweekengeddemu osose noyogera ku kyemindi ate oyo mpulidde oyogera ku kyessasi ŋŋamba anti ayinza okuba teyasobola ekyo kintuusaako luli okunkube kuba yaŋŋambanga ekintu kimu ngenda kulopa mu SFC kati agamaje amagye agakuuma muzeeyi obudde buno nekiremerero nekigaana asobola oteekawo embeera endala yonna abatulaba era batugoberera wano ku Good Talent ndi n'omukulu Simple K Yugi. Simple K ayina ensonga ze zatunyonyolamuko wano era tubadde nga tujja tuzikola emabega. Omukulu ono agamba nti yafuna enkolagana ne full figure ne beeyagala mulaavu ne batukana okwegatta bonna gye buvuddeko era n'amufunisa olubuto ye bw'agamba era omwana full figure gwe yazaala omukulu ono akakasiza ddala agamba nti omwana ono we ne full figure takkiriza naye ekimuluma agamba yagala kirisi bagende ku musaayi bazule ekituufu nti omwana we amutwale bamutume erinnya ne wanaasigaza omwana naye nga ye omutima gumukakkanya nti omwana we
n'okujjawo eyo embeera ye gyakola ki embeera eruwa labayo ye ateekawo agamba akakalenzi sikagalangako seegattanga nako kati obeera owakana nti no teweegattanga na Simple era tomwagalangako kkiriza ebyuma byo byo bisalewo bisobola okwesiba ku fulufiga kiba kizibu fulufiga mumumanyi simwesiba kyemubamanya simwesiba namugamba nze njagala nsinge businze nze nzikiriza kyonna kyanaŋŋamba Simple nekinyagala okubuuza weetaaga buti azikuzuula mwana oba naye mwenyini mwagala muddemu mulaavu ng'omukazi wali osigadde okyamwagala nekikusigalamu manyi bibiri byanjawulo olw'okubanga weetaaga bwetaazi mwana biggwe n'okubanga oyinza okwetaaga muddemu lwakuba leero masiki wagireseeko nyonya abantu bayinza obutakutegeera bulungi kiyinza obutabeerawo ekyo kiyinza obutabeerawo ekyokwagala okudda mukwano wakati wange ne Fulufiga naye omwana si kumukoowa wabula wasigalamu akantu yakolekamu mwana wange newe neera yakolekamu akantu muli batulaba Simple kumize mutegereza bulungi agyeko masiki nazali ku kamera yinza okwongera okumubasembereza nemulaba bulungi omukulu ono ateekawo embeera naye nga nze sina buzibu eri Fulufiga ekitegeeza singa abaliwo embeera yinza bakkirizisa okubanga muddamu ne mukwasaganya ekintu ogamba alhamdulillah tuzaleyo n'owokubiri nsaba nnyo Fulufiga ankubire kasimu okuba obudde buno nafunamu obuzibu ne banziba ekitegeera amasimu ne bagajjako enamba gino ndi mu process ezaako simu ezo naye nga mbadde njagala Fulufiga muwaaka namba kange ankubireko ebintu bino tusobola n'obutatuuka obutadda wa minisita ne twesitula fenga nze naye ne tugenda n'omwana waffe mu ddwaliro ne batukebera ne tuvayo nga buli omu ategedde munne nti omwana ndowooza otegedde si wuwo oba wuwo ekitegeeza newabayo omuntu yenna ali eyo nakera ku makya nagamba nsobola okwogera ne Fulufiga nawe nekwasaganya n'abateeka ku tebo bino bive mawulire mukwatagane mumanye nti omwana wuwo tekirina buzibu ekitegeeza nange tekinsanyusa kubeera nga tuli mawulire ku nsonga ya mwana yokka nga gye tuliko ye teggwe twetaaga ekyo kiveewo ate tukole ebirala ebituzimba ekitegeera omuntu nsaba munnayuganda gwali yasobola otuukirira Fulufiga tusobola bino bijja muki mawulire ne twesitula fekka ng'omukwasaganyiza nange n'onkwasaganya osobola okunkubirako kasimu kennyina kati ku namba y'essimu gye nnyina ng'osobola otutuza ffenna ne tugenda ku ki ku musayi n'ategeera amazima nange nentegeera ki ekitundu ne tulema kwevuma nze sivuma ate ye avuma ndowooza bwabiwulirako yanvuma agagambo naye munnange oyo yendooza temwewuunya nnyo mwamumanyiira Fulufiga mumumanyi ebimuvaamu si birungi ebiseera ebisinga kyali kimutuusizza olw'ensonga yali kugamba ng'alina abantu baali nabo nga tasobola fulumya bigambo bimu naye olabako olwo yabyogera naye nga kyensinga okwagala enamba nsobola ogibawa oyo omuntu asobola otuyamba wakati wange ne Fulufiga tusobola n'obutadda wa minisita bane kino kisoboka bantu bangi gwe kennyini waŋŋamba tosobola kubira Fulufiga ne muddamu ne muteesa nenkikola tewandaba nemukubira n'ateekawo embeera wabula nsaba omuntu oyo asobola omutuukirira mu buntu nange n'ontuukirira osobola okunkubira kweno layini gyenkozesa obudde buno naye nga nsuubira mweno wiiki enyini ng'eggwako nsuubira okuzzaako ziri layini yange gyembadde nkozesa gye nabawo simanyi oba kanka basome enamba y'essimu eri 0756 27 43 esembyayo 75 osobola okunkubira embeera netugijja mu mawulire netukola ebirala olunaku olwali ogenze ku ofiisi ya minisita oyo avunanyizibwa ku buvubuka n'abaana nange mwerabidde naye tubadde tumanyi minisita nakiwala kiyingi abadde active nnyo bayirawe oli baŋŋambye amanya gentegeddeko ye Saala ye minisita Saala Saala Opendi sinaligira
bulungi naye nga kyentegeddeko yenna oba kiyinza okwetaagisa okukubira ku minisita Nakiwala asobole okuconnectinga naye butirivu akugamba owayo ensonga zino zituusa wano so munyambireko oyo kwakyo kituufu y'ofiisi yagivuddemu n'ebidi official abazzemu abalina okubitambuza bitwalamu n'ekirala fayiro zisigalamu ffe abantu eno aba bulijjo we tulemererwa nga tulemye oteeseza eno kitegeeza tukituuza mugundi mu ofiisi z'abaki zaabo be tuba tulonze oba be baatuteerawo tuyamba ekitegeera yeyo embeera eriwo so ki ekiddako ku saidi yo tobafunye kyekiddako leero minisita tomufunye kusobola kwogera naye kyekiddako ku saidi yo awe okitegeera naye we kibeera sizzeemu nti Katonda kyogerako seyakireeta kitegeera bisobola okukya nga tokyasobola kumboza kigambo kwogera naawe ensereko nti bwekiti ne bwekiti naye nsaba abasigaddewo baganda bange mwenna abali mu bifo ebyenjawulo oba mu nsi ez'enjawulo nyongera okubeebaza mumbeereddewo mu mbeera yonna okulaba nga nfuna ki egundi abagoberera ensonga zaffe zinene bansabira banteeramu essaala n'ebigambo ebimu bibagamba fulufiga eno embeera eggweewo kyensinga osaba nsaba nnyo minisita omupya nkusaba mubeera otuse mu ofiisi at least obeeko kyonkolera kuba ofiisi eba y'abantu si bwe kiri oli abamukozi w'abantu si bwe kiri akeera ku makyane bamugyamu ne muzzamu omulala nga bulaba ensi bw'ebeera ne pulezidenti gy'ovaawo omulala najja kati nsaba nnyo sijja kwogera bubi siraba lwaki fulufiga ffe tetuli nsolo si bwe kiri tweyagala kuba tosobola kwagala nsolo si bwe kiri tweyagala ne fulufiga siraba lwaki aswala fulufiga atali nsolo nti oba zikirya mu kibira nange siri nsolo nti oba ndi mpologoma tugenda tweyagala biki tuswala ffenna nze siswala kubanga bino bikolebwa bantu gwaŋŋamba nti nolwaki nayagala omukazi omukadde buli omu abeera n'ensonga ze si bwe kiri yinza okuba nakola ensobi ozaamu omuntu gwe nali simaze kwetegereza oba byejja accidentally mwanyi onyumirwa oba yayina mission ze naga akalenzi kamanye ko akata bulungi ebintu akamfunisa olubuto ndeko bwendu buli omu alabika yayina mission ze okitegeza gwe ina te wali mulavu bya ddala walina mission ddala ze wayina omanyi obeera n'ebintu bibiri osobola obeera n'ebintu ebi naye omuntu ono mwagale lwekiti onoogamba kamwagale mu mbeera bweti ne bweti nange nalina kye nali nsubira naye tezifudda dda na lusomi wavaamu n'omwana kiki ekyo wali yasinza okugenderera gwe kyewagamba nti oyo mukyalo ono bwe mwagala nyinza okutuukako waliwo embeera gye nali mutunuzzaamu wali obaze kasente nti alina musente ayinza okuba kumaja fulufiga teyavaako yadde ekyo then wabala kyokusinga because abamu babagala kontra abasinga emyaka batana nnyo bali ebyenfuna nali ndowooza nti asobola okunyambaku ekyo kikyendi nti nze ndi muyimbi mu kumwagala namwagala nemuwa omutima gwange nemanya nti we namuwa omutima gwange naye buli kye namusaba ajja kolaki ajja kinkolerako tumanya nange nali nsobola omuddiza akasente mu mbeera yonna gye yandibadde nti osobola obeerawo ne mukwano gwo ng'alina akasente nga nze siina naye nkola ki nteekaamu kitegeera ndikuwa naye ne tubeerawo mu ssanyu eringi ne tufunamu mu nkwatagana ennungi ne tufunamu n'ezzadde era bane nze nyina essanyu lingi wakuba fulufiga alabika takimanyi yakuzalira omwana ate nga mwana wa bulunzi yakuzalira omusika fulufiga yakuzalira omusika naye nga nsuubira nze fulufiga simulinaako buzibu era fulufiga mukwano gwange nze nkwagala ensonga oli maama w'abaana bange kubanga twali nze nali nsuubira nabalongo nno naye nazaalamu omukazi kirungi mulenzi nebaza Katonda omugambo oba omaba fulufiga nze nkya otwasobola okuddamu tukwatagana nsaba tukwatagane ng'omwana waffe
tumaze okutegeera kyekiriwo ekituufu tusobola okitegeera nga tuli basatu bana nga tetuzze mu bantu njasobola omuntu omu abali mu makati nga waliwo tuli mu makati ekyo nekibeerawo Full-Figure buli wateekawo embeera eyagala okuncunya ayomba anvuma kolaba oti okitegeera ekyo tekigenda kuggwawo nze ekintu ekyo kyennyo okusibirako byuma bye biinutwa ng'ataddewo embeera tulina genda ku DNA n'abeera n'okukkiriza nti omwana ekituufu because basobola okukola DNA nebivenga bibyo ne results ne bagamba nedda because bibamu bigulirira nze kyemmanyi kisobola kyonna ekibeerawo ndiwiringa okugenda nakyo Okay, mpozi ng'olinayo ky'ogamba abantu abalala abatugoberera omukulu Simple K ono yagamba nti yazaala mu Full-Figure omwana baali bonna ne beeyagala abasinkana makindi ku kalenda n'amukuba amanda ne beekwana ne bakwatagana so era ebyavaamu lyezadde ery'omwana w'obulenzi gwe yatuuma Museveni ono kyatakkanya nakyo ono yagamba Wankima abaana balina mutuuma amanyagana amalala mpozi ng'olina ky'ogamba abantu nze kisembayo kyenyinza okugamba abantu mbasaba bansabire ekirala nsaba tubeere bumu tugondere amateeka ge bataddewo nga yadde embeera etucunyamu yetucunya kyenyinza okugamba nensaba tugondere amateeka kuba buno obulwadde bwo bukola ki buluma twali tumanya oli covid eyasooka naye ono atuluma ennaku zino mukambwe ennyo ate kati mu bantu mwali ebyaddala mwali kyenyinza obbasaba twekuume tunaabe engalo sanitizer byonna masiki naddala mikwano gyange ababooda mufube okulaba nga okwambala masiki tolinda musirikale kumala ate kulaba ne baganda bange abatakisi buli omu yonna gyali bakadde baffe mbasaba tubeere kimu tuleme kwerumaaluma tufokasinge ku kyakuzimba Uganda nga n'obulamu tubukuume okay nene kino kasinye nekyo kankikubuuza bwe balonze kabinenti empya Full-Figure yagambye naleko ng'agamba yabadde alowooza ofuna bwa minister teyabufunye presidential advisor Kalebe Kisanja kyabe bagamba mbuki kyatambula naye okuba nti ya missing amba minister oyinza kyogerako ki oli osubira nti wayinza ofuna bwa minister ngaye bwe yalama nti ayinza ofuna bwa prime minister bw'obadde omukyalo oli Full-Figure sina kyenyinza obbagamba sina kukkiriza kungi kwekyo naye nga buli omu aba n'omukisa osanga yandibadde yali ayinayo essuubi omumanyi kyenyinza okugamba munnayuganda tulemenga okwemalangamu amaanyi buli muntu yenna osobola otuuka ku buwanguzi bwe weetaaga singa obeera wekkiririzaamu newobeera tobutuuseeko leero oba nkya okay butereevu erinnya lyange nze Sonko Muhammad akukamera mbeerako ne Jjajja Bini n'ekirala kisinza kulekayo abasajja banene oba abakola omulimu guno nebaza nnyo bannamawulire mwenna buli omu yenna gyali mukoze kyamaanyi nnyo okulaba ng'ensonga zange banze bannamawulire ogwasooka be bankulembera okuntuusa ku minisita be bannoonyezange bannyambye kinene nnyo mbebaza nnyo mwebalire ddala ne bapulezidenta mwenna abakola ku zirediyo ne zi TV mwebale okulaba nga munnwanirako kitegeera tumirako baganda bange abali mu nsi ez'enjawulo mwenna sijja bamenya mannya naye nga mbagala nnyo ddala ddala mukama bankuumire amina kakati olunaku olwaleero tuyinza obutasukkawo waneeno programu yaffe tugikoze tusinziira ku EPRS tuli wano mu bitundu by'e Bukoto ensonga zonna muziwulidde bulungi nnyo nga bwe zitambula so ffe tukyagenda mu maaso tweyama okubeera nga tubatuusako buli kimu kyonna era tugendagenda maaso okulaba nga tubawaako onvu n'akagga kakwatagana ku nsonga zino Full-Figure minisita lwali muyita lwe baligenda ku DNA paka okusaala eggoye ddala omwana wa Simple K oba oli taata w'omwana omulala omutuufu mubeere bulungi